etandika fresh. Pojobu Kafeero kutegeze zako. Pojobu Kafeero yazalibwanga 12 mwezi gw'omusanvu 1997. Tata we bamita Venancio Naganga ne Filomena Nanozi ye mama we yafalu 1991. Ngembere sobola okubatenge mutabika ko Pojobu Kafeero era we sobola okubatenga akulira tebyali byangu wadde nakamu Pojobu Kafeero. Ngabo otegedde nti muzeyi we asobola okubatenga asulayo ovunanyizibwa okubatenga tamulabirira mu mbeera eyo okubatenga akula oba okusoma era Pojobu Kafeero mama we asobola okubatenga amuyambako nnyo okubatenga akulakulanya embeera eyo okusoma era ng'akyali muto Pojobu Kafeero yategeeza mama we yamufaako nnyo era embeera yasobola okubatenga etamba mwagwa 1991. Mama we yasobola okubatenga mukubira akayimba essuubiri mpeddemu awo nga mama we yakafa Pojobu Kafeero embeera yasobola okubatenga etambula mukulu Naganga bayawukana ne Pojobu Kafeero ng'akyali muto Pojobu Kafeero olw'embeera n'okusoma byasobola okubatenga bigaana wabula yasobola okubatenga afuna mukoddomi we era yali awasizza muganda gwe bayita Grace nasobola okubatenga amuyambako obudde obwo yali abeera side gye bayita Masaba yasobola okubatenga amuyambako okumusasula ku school fees olw'embeera nti taata we yali asobodde okubatenga baawukana n'amulekerera era mu mbeera yabayinza okubatenga Myaka embaka Pojobu Kafeero kabayita musayi gwange yali akakuba atenga yagala okubatenga komyawo mukwano gwa kitaawe wabula awo wonna byagaana era Pojobu Kafeero we yafiira taata we baali tebakwatagana olw'embeera eyo abajjukira obulungi Pojobu Kafeero bamuziikako ku kibanja kya taata we ne bamuziikula abannakisenge ekya gurupu yawo y'omukugu bayita Pojobu Kafeero basobola okubatenga mutwala mu kibanja kye kyasobola okubatenga agula Masaba. Pojobu Kafeero asomerako Enkokonjero Primary School n'asomerako Engongwe SS awo ne yasobola okubatenga asomera mpolampola ebitaali byangu wadde n'akamu embeera ng'esobodde okubatenga etambula mukoddomi wa akasente kaali kagenda ne keesala mpolampola ebyokusoma n'avaamu Pojobu Kafeero yasobola okubatenga atandika n'agamba nkoze ntya kwe kuba bulooka yasobola okubatenga atandika okuba bulooka okutunda engoye n'okussaako okutunga ekyalaani mu budde obwo Pojobu Kafeero gwe nkutegeezako Pojobu Kafeero naku olwaleero giweze emyaka 13 bukyanga atuvaako ng'akyali ku ssomero kutegeezezako Pojobu Kafeero yali mwana musirise nnyo era mu mbeera eyo ne mu kwaya z'essomero basobola okubatenga bamugoba nga bagamba nti omwana omusirise ono anaasobola okubatenga amalako atya mu mbeera eyo Pojobu Kafeero basobola okubatenga bamugoba ne mu kwaya ng'akyali mu primary ne tasobola okubatenga apoyesa yalemezaako nga tewali kuzikiza wadde n'akamu nga bw'ogamba nti oba n'ekirooto kye ky'okubatenga otuukiriza by'oyagala Pojobu Kafeero neiba we waliwo omunywanyi waabwe yasobola okubatenga ng'agula gita ku kyalo yali neiba waabwe Kafeero n'obwo obudde emirimu gyasobola okubatenga gimulema olw'embeera nti buli kadde yali agenda wa mwami ono asobola okubatenga asuna ku gita olw'embeera nti yasobola okubatenga afuna chansi n'agamba nkikoze ntya buli kadde nga n'emirimu agikola wa neiba ono olw'embeera nti baali bamuwa gita era omukulu yasobola okubatenga amuyamba nnyo okubatenga ayiga gita mu budde obwo obutaali bwangu wadde n'akamu era nga maama we yamugambanga nnyo teyamwagalizanga nnyo kugira gita nga bomanyi nti abaana baba batandise ebintu ebyo byogala omwana asobole okubatenga asoma mu mbeera ng'esobodde okubatenga etabuka omuzimu ogw'okuyimba Pojobu Kafeero gwasobola okubatenga gumusitukirako olw'embeera nti ne bwe yabeeranga ku kyalaani kye oba kuba bulooka nga Pojobu Kafeero anyuka mangu n'agenda ku Radio Uganda asobola okubatenga awuliriza ku basajja abakolanga programu z'akadonkamu ku Radio Uganda ng'awuliriza ku nnyimba z'abasedduka aba Matiya Luyima ba Fred Sebata Sega Mwenge bonna asobola okubatenga aziwuliriza mwaka 1987 yali aweza emyaka 16 egy'obukulu yatandika ekibiina kye bayita Pluto Boys batandikira eside z'Omukunja embeera ng'esobodde okubatenga etambula Pojobu Kafeero mwaka 1986 Pluto Boys basobodde okuba bakitandika kati wenkutegeeza wano mwaka 1988 ekibiina kya Lukwata Gita Singers bali baganga nga bogamba nti bakuba kaalo ekibiina kya Lukwata Gita Singers mwalimu mukulu gwe bayita Livingstone Kasozi omwalimu Basudde n'abalala bangi nnyo Immaculate Nabiryo basobola okubatenga bakubire obudde obwo nga bagenze Enkokonjero ate nga ne Pojobu Kafeero obudde obwo yali akulidde ng'ali mu kibiina kye bayita Pluto Boys yasobola okubatenga agenda we bakubye ekivvulo basobola okubatenga basiba ekikaali obudde obwo yali omutegesi nga Tipulo
yasobola okuba ate nga akwata ku mukugu bayita Paul Job Kafeero n'amugamba nti omukulu amulengeza Livingstone Kasozi. Yawulira essanyu jjerere nnyo Paul Job Kafeero. Paul Job Kafeero yagamba nti omukulu Livingstone Kasozi ssebo, nze Kafeero Paulo era ndi muyimbi wa kadongo kamu, nzaalibwa wano Nkoko Njeru, wabula sina wa kuyimbira, nsaba nyimbeko nammwe. Livingstone Kasozi kwe kumugamba kale nyimbiramu oba osobola okuyimba. Musajja wattu nga bwe kutegeeza nti yali musajja wa nsonyi ku myaka gye egyo gyonna. Yasobola okuba ate nga yeebwalabwala ng'alina gitaaye, n'asobola okuba ate nga asuna ennyimba okuli abakazi okuwasa n'envubuka bonnange. Livingstone Kasozi yava wakkiriza n'agamba nti abasajja abayimba emyaka emitonga gino. Livingstone Kasozi kye yakola kwe kuyita munywanyi we, yagamba Myaka nabiryo n'amutuma obudde obali bukunja bali Nkoko Njeru, agamba Myaka nabiryo nti genda oyite mukulu wo. Obudde obwo ng'ayita Hamani Basudde nga bw'omumanyi bwe yali ayogera mu ddoboozi ery'amaanyi. Yamugamba waaye buvubuka, ki ekikuleese, oviiridde wa, otwagaza ki? Omukulu gwe bayita Paul Job Kafeero abanyumya bategeeza yali abula na kwefukira mu mpale olw'eddoboozi basobola okuba tebamubuuzisa. Hamani Basudde obudde obwo nga bw'omanyi nti oba otandika ekintu. Musajja wattu yasobola okuba ate ng'amuddamu, yenze Kafeero ssebo, nzaalibwa ku kitundu kino era ndi muyimbi era nsaba kubeegattako nyimbeko nammwe. Hamani Basudde kwe kumutegeeza fe abayimbi tubogereza ku stage, kati gwaddako ng'oyo akamaliriza. Ye stage ye yasookera ddala Paul Job Kafeero kwe kuba ate ng'alinnya stage. Baakuba enduulu abantu b'Enkoko Njeru bonna nga balaba omwana waabwe asobodde okuba ate ng'ajja ku stage ey'abasajja bakabula ey'abalukwata gitasingaza. Obudde obwo ne basobola okuba ate nga batandika ekintu. Musicale baamuwa ssente zaatalabangako Paul Job Kafeero. Awo n'embeera basobola okuba ate ng'etambula, music atandika okuba ate nga bamwagalira ddala. Ekivulu nga kiwedde, banywanyi babalukwata bamutegeeza ssebo tukuwadde omulimo era olunaku olw'enkyo ojja kujja otusange e Kampala ku ssaawa ya Queen. Nawe baaviira ku stage, ayaya omwenge gwe baanywako Paul Job Kafeero ku myaka egyalimu egy'obuto yali akoona ebidde. Olw'essanyu lyasobola okuba ate ng'afuna yanywa ebidde Paul Job Kafeero. Nza kunyumiza abanike olawusa okuba ate ng'otumbule. Nakutegeeza emboozi eri gye njija nayo, tugenda bbiri alya mpola sobola okuba ate nga twanguwa tutuuke ku mboozi eri ey'omulamwa esobodde okuba ate ng'etambula. Paul Job Kafeero nga bamutegeezezza nti agenda kuba ate ng'ayingira ekibiina kye bayita lukwata gitasingazi, yasobola okuba ate ng'ajja naye teyasobola kuba ate ng'awangaalayo olw'embeera yeeyunga ku kibiina ky'omukulu gwe bayita makula gitasingazi. Obudde obwo kyakulira ng'omukulu gwe bayita John Ntale n'omukulu gwe bayita Musomesa Kaweesa abajjukira obudde obwo. Embeera yasobola okuba ate ng'etambula ddala era music nasobola okuba ate nga muyingira ne bitambula nga matala nga bya tabu nnyo. Mu makula gitasingazi yafulumizayo akayimba kabayita muvuka munnange. Abajjukira obulungi ekimba ennyimba yasobola okuba ate nga afulumya nga Kijjankunene 1990. Ennyimba nnyingi nnyo zasobola okuba ate nga afulumya munywanyi wa Paul Job Kafeero. Mwaka gwa 1992 wasobola okuba ate nga atandikawo ekibiina kye kibayita kulabako gitasingazi era kitandika ne munywanyi we ne baganda be okuli Nantongo yali sister we ne mukyala gwe bayita Mariam Nasuna. Waliwo omukulu gwe bayita Sekate Charles n'abalala bangi nnyo abasobola okuba ate nga bamwegattako ne basobola okuba ate nga bakisobola okuba ate nga batandika ekintu kye bayita omuziki. Era endongo yasobola okuba ate ng'etambula mwaka gwa 1994 gwe gwasobola okuba ate nga gukyusa obulamu bw'omukulu gwe bayita Paul Job Kafeero. Olw'embeera basobola okuba ate nga bamuwa award ku luyimba lwe bayita Walumbeza. Yasobola okuba ate nga afuna award esinga omuyimbi asinga eggono mu Africa yonna. Wowulira nti bamuyita Prince Paul Job Kafeero, the golden boy of Africa. Yeeyo engule gyasobola okuba ate nga afuna eya golodi okuva e Misiri. Ye Paul Job Kafeero yasobola okuba ate nga akola bingi nnyo. Mwaka gwa 1996 abakkiriza era ng'abaaliwo yasobola okuba ate nga atabaganya omukulu gwe bayita Amani Kasozi n'omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi. Obutakkaanya obwaliwo bonna abajjukira obulungi 1997 nga banywanyi be bamufuddeko. Obadde okimanyi nti Paul Job Kafeero yali ewadde n'obutwa olw'embeera nti banywanyi be abasinga basudde nga yakafa nga bamubiikidde. Nabikutegeezaako
yeewo butwa omukulu Kafeero ono ng'agamba wowe ngenda okudda embeera nesobola okuba ate nga atabuka ne bamutwala emulago wabula yasobola okuba ate nga awona yasobola okuba ate nga anywa omwenge obudde obwo ng'agamba nti banywanyi bange bembadde ndya nabo bembadde nnywa nabo tugenda kuzzaako ki nga bisobodde okuba ate nga bimusobera Jobu Kafeero basobola okuba ate nga bamuwabula abamu ne bamugamba nti abasajja bafudde naye ekitone kirina okuba ate nga weekiri kwe kugenda mu studio okufulumya oluyimba edduma ly'embaga ng'ayolekera ng'alaga essanyu n'embeera yonna ebasobola okuba ate nga bitambula awo nno yayingira competition y'omukulu eyasobola okuba ate nga liya ttabu nnyo abagijjukira Fred Sebata ne Lord Fred Sebata omuloodi obudde obwo Principal Jobu Kafeero nga yalina erinnya Golden Boy ne Sebata yeetuuma erinnya amaanyi gaali mangi nnyo emboozi tebankadde naye katuyingira abaana ba Kafeero engaba neetuuseewa Kafeero we bamuziika olunaku lwe bamuziika Jobu Kafeero y'omu ku basobola okuba ate nga baziikibwa abantu abangi enkoko njeru bamuziika ku eka 27 ze yeegulira akadde kana abaana baalizinzewo emyaka 10 nga balimira